then you go. No work ID, you go back home. So your work ID, you go. What is your work ID? Don't talk to me, just pass me your ID. Work ID. Can you done? Please. Let them go back. Don't go back now. Don't go back now. I just put it away. It's safe. Don't bring out. Tugamba abantu bambale masiki basobola tuyitako nga toyambadde masiki ekirala n'obanga ogirina naye nga togyambadde mu butuufu waayo tukuyigiriza engeri gye bagyambalamu tugamba naaba mu ngalo kati ate ekiri wano essaawa zino tokirizibwa agenda mu kibuga nga tumaze tulaga wawujolaga kuba waliwo ebifo ebyalambikiddwa omukulembeze nti tebiri accessible olwaleero kati bwotugamba okolera mu kikuubo oba tosobola kugenda mu kibuga kuba mu kikuubo kikoze eki kigaddwawo so omulimu gwaffe nga bwotulaba tuli voluntary COVID-19 enforcement tuteeka ebiragiro ebikwata ku bulwadde buno mu nkola nga tukolagana wamu ne security. Bisanyizo ki omuntu yeetaaga okugenda okukkirizibwa okuyingira ekibuga? Okukkiriza okuyingira ekibuga oteeka okubeera ne kaadi y'omulimu ekulaga omulimu gw'okolera n'ekifo kuba ffe ng'abateekesa amateeka mu nkola tumanye ebifo ebigaddwa tumanye ebifo ebikirizibwa ogendamu olina ne kaadi y'omulimu. Tusuubira kino kigenda mala bbanga ki? Kigenda mala ebbanga paka ng'obulwadde bukakkanye. Let them go back. Don't go back now. Don't go back now. I just put it away. It's safe. Don't bring out. Where's the medical phone? The one that you have, can you go back and bring it? Can you go back? Please. Why change it? Bring it to your phone. Where's the can you go back? You can talk. Baraka! You can talk. Baraka! If you don't have the water, you cannot disappear. Hello, can you go back? Hello? Hello, can you go back? Can you move? Can you move, please? Can you move back? Where is your card? Hello, people, can you go back, please? Can you, okay, no one exceeds the other point. Can you go to the other point? Go to the other point. Please, don't come close to me. Hello, can you go back? I am around. Hello. Can you go back? Can you stay there? Can you go home?
was in tourism. Tourism. Of course, before you move, they have to here you get something to move. And how many people are I was in. So explain to us what was the directive? What was the directive? Please. What was the directive? WhatsApp twakufunye. What's your problem now? They are doing their work. We're doing our work. Work on what? If you can intimidate us, That's not news. to you. Then why are you here? If it's not news. The rest are moving. Embeera sinungi embeera y'abantu kudduka kudda eno n'eno amaduuka wagasibye ng'ate teyagogeddeko yayogedde ku kikulu kati abantu bwe bali bonna bonna bali sitaka balaba bulabi poliisi buli omu n'adduka kati abantu beebuuza abawansi bakola eki mu mbeera eno eriwo mu ggwanga essaawa zino abakulembeze abannyonnyola ekintu ekituufu bye yaggadde babe nga babitegeera bamanye oba n'amaduuka yagaggadde baliko ebbanga bajja kuba kati buli omu agamba nkolerewa bonna tekuli akolera mu kikubo eri abakolera ebbali naye ekikubo ekyeyayogeddeko naye buli onnawonna baggaddewo ekituufu yaggadde abantu kye baagala okumanya naye ekizibu ekisinga otuluma
covid yasooka baatuggala tumale waka emyezi ena ne tukomawo bannannyini bizimbe ne batusasuza emyezi ena nakati tukyali mu biwundu bya covid mukadde kati omuntu otunulamu obeera waka nga fazaali aze ku dduuka lyo n'oggulawo n'obaatisa oba kasitoma akusanze awo n'asobola okukolako singa gavumenti we beeteekawo emigabo ne bannannyini bizimbe ebaggala ne tumanya tetugenda kusasula lenti naye kati omuntu weeraliikirira ogenda kudda osasule lenti ebizimbe biringa byabwe tetubategeera kati batusaasire kabowa era nva katwe kunoonya kagaali nina okusala amagezi ntuke nga mu kibuga nnoonye renti ow'abantu actually n'ekindeese kufuna ssente mu dduuka lyange ngende ngula eggaali enentuusanga ku mirimu gyange wasobola kubeera waka okufiira mu nju enjala n'okudanga edduuka lyange sobola kulisasula afazaali korona nkwata kuba yensobola okunywa enniimu n'entangawuzi n'eggaliki n'empona kuba ndabyeko abawonye sisobola kubeera waka batugambye tugulewo obuduuka obutonotono kati kyetetwagisa polisi kutugobaganya nga bwetulaba tetuli byonzira tulina ewaffe iyezoka neyongereyo Mask, 1,000, They are going to open. They are going to open their card. Chairperson Wandegeya Market omulonde ku mbeera eyo ya pulezidenti okuzaawo omuggalo mutuufu nze ndi mukulembeze wano ku katale naye entebe eyo mugiraba gye ntaddeawo ku mulyango eyo eya bbulaaka ŋŋamba bantu mwambale masiki munaabe engalo ngezezzaako okulaba nti nkola ki kyensobola emiryango gyonna wali ebikozesebwa amazzi nga yina sabbuuni mutaddeyo naye abantu okunaaba lutalo okiwulira naye ng'ogezaako bbalaga ekituufu bannange munaabe engalo bannaye muteekeeko mu masiki oli naava ne mu mbeera n'akuvuma naye ng'ate otaasa bbo naawe
kubanga eyo gy'ovudde tomanyi nti obozze n'obulwadde oba ate gy'olaga gy'onokufuna kale mu kintu kino pulezidenti eyakoze weewaawo kitunyigiriza naye bo bannayuganda abamu bakyayina emputtu naye nga kyekiseera kyakwebeereramu abasuubuzi banaabe engalo bakasitoma abazze okugula ebintu nze ate ndi mukulembeze naye neetuulidde awo wennyini bw'oba tokkiriziganya na byenjagala nkugamba ddayo n'emiryango emirandooza mutambuddeko ku butale ne guli omulyango nataddeko naguno nataddeko n'eri mu north wing kyekyamazima abantu bagenda kukosebwa kuba tulibaavu banga si ddene nnyo nga tulinga abaddaddamu naye abamu n'emirimu gyabwe gyali gyafiira ddala kati ate era ekiseera kino bwe tudda mu kino eggwanga ndalira ddala nga ligenda kugwira ddala ekisookera ddala abazadde twali twasasula school fees ow'abaana mu masomero abaana bakomawo jjukira akasente k'obadde nako okawadde ku ssomero ate n'omwana tasomye abaana bakomyewo balwadde gavumenti kyekyamazima ekolenga bwesobola okulaba ng'efa ku munnayuganda kuba kati wano munnayuganda waali yeetaaga gavumenti era babuuza gavumenti eriwa kakati wano mu butale pulezidenti gyo yabadde asalawo nawulidde ng'agamba nti ab'obutale bo bajja kusobola okukola ki okusulayo ku mirimu gyabwe yes kirungi era bajja kikola naye abo bennyininyini bekikwatako beyalagidde okugaba obutimba bajje baleete obutimba n'ekirala ensiri kati otunulira kino ekizimbe kijjudde ensiri wanegera maketi yaalimu ensiri gavumenti tekoma kugaba bugabi butimba ekwate n'eddagala ly'ensiri efune ebbomba egende ng'efuuyira obutale sikange kokka kewandirira wabula obutale bwonna bwonna gye buli gavumenti funa eddagala ly'ensiri bekikwatako bakikole bafuuyire obuki obutale abasuubuzi basobole okusula mu butale omwo nga n'ensiri tezikola ki teziriimu n'obutimba bwennyini bamubawe n'ebikozesebwa kati nze ndi wano kuva ne nayimbira mu woofiisi eyo kati ndowooza ngenda kwezaweza myezi nga 6 tekinnawera bulungi naye nga ginati naye woofiisi teriimu yadde 10 teriimu yadde olwataano kyokka ebikozesebwa bitunuulidde nze era oba oliawo nga bajja teyapasoni sabbuuni tewali kwatamuzaaki neyiya bweyi gavumenti nabasobola otuyambako bonna badduukirire obutale gavumenti kigikakatako okufuuyira ensiri obutale bulimu ensiri sikange kokka kewandirira naye obutale bwonna ate n'ekirala beyagambye okugaba obutimba bannange babutuuse baleme kukola nga luli kuba obutimba bagamba gavumenti yabufuunya ate ne busigala mu bbo abantu ne basigala nga tebafuna butimba kale yembeera gavumenti buli kyebeetaddewo erabe ng'ekifolowinga paka ku gulawundi ku muntu asookebwako kubanga buli ekijja kinyigiriza oyo omuntu oba wansi akola ki asookebwako amanya n'eddoboozi nze Nabukenya Maismolo Chairperson Wandege ya Market omulonde omubwati